Okusinziira ku munyuma w'ekitongole kino Haji Nassa Ntege Sebagala baleese enkulaakulana eri bannayuganda nga kino kye kimu ku biruubirirwa bya gavumenti ebya 2020 okulaba nga Uganda etuuka ku mutindo gw'ebyenfuna abantu bonna mwe basobola okweyagalira. Nga bw'olaba e Bulaaya, bw'olaba mu America, this is the same system. Bwe tuba twagala okugenda, President bw'agamba 2020 tulina kuba tulina middle class, then tuyinza kugamba nti ejjabuzi bwetu waliwo ebigireeta nga loga nti yes, I think abantu abo batanasogera ki mu middle class. Oba kyakusiŋŋana nga okyatambula ku bodaboda, bakusiŋŋana nga tomanyi musabaze waali, omanya nti tulina kutuukayo osigala ki otwagala kutuuka awo. Ono era ategeezezza nti mmotoka zino tezigenda kulwanyisa muntu yenna ali mu mulimo guno, wabula okuyamba bannansi okufuna entambula ey'amangu okusinziira ku ziriwo mu kiseera kino. Buli muntu yenna ajja mu bizinesi n'akola ki n'abeerawo. Kati tetuzze kulwanyisa wa bodaboda, tetuzze kulwanyisa wa takisi endala, tetuzze kulwanyisa wakola emirimu egy'enjawulo. Kyetuleese ekyenjawulo kye tulina ye system gye tugenda okukoleramu okulaba nti at least tubeera mu market. One, customer care tokubanga nnungi, tokubanga ekola ebeerawo efaanana ng'ebyo. Prices zaffe jangu okompitinga naffe mu Uganda, bw'oba olisobola jangu okompitinga naffe okompitinga naawe. Ekirala kwe kulaba nti at least safety nnungi. Ekyokulaba nti mmotoka zaffe zirina GPS, tukulaba wonna wooli. Teri ayinza kugamba nti anaakola omulimu guno nga tabakoze, nti onokoze ekisobi kyonna nti wakoze eki. Enguuni gyaffe oyingira mu takisi ne bakuggulirawo ne bakukyajinga ng'osinziira ku meta ebyokola ki. Temuli bino binaalwana ate wano nsedde ate wano okoze ekyaha. Oluyingiramu tuteeka ku meta yaffe netanga okubala. Wabula abakulembeze ba takisi mu kibuga Kampala bakubye ebituli mu nteekateeka eno ne bagamba nti okusinziira ku nfuna y'abanna Kampala ono agenda kubanyigiriza nnyo. Kati ye kitegeeza nti ye ku 20,000 omuntu agenda mukomya wandege oba bw'ali. So alina okukimanya nti bazze okuvuganya mu katale bwe tuba byennyanja tuli zirukwata, azze kuvuganya zirukwata mu nnyanja mu katale k'ebyentaawo. Neffe tetutya twaniriza omulimu kubanga twagala abantu ba Uganda baweebwe saavisi. Ayinza okufunayo abasobola saavisi ye. Neffe tuli nnyo ddala ku muntu wa wansi asembayo okumuwa saavisi eri ey'omuwendo gw'asobola. Tukkiriziganya na buli ayagala okweyunga mu transport sector n'atweyungako, naye ekisooka kye tuwakanya y'enkola ababa bazze okutweyungako gye bako bayagala okukoleramu. Kati tulina ebifo nga Pakisi, Kampala bye tukkiriziganyako nti ebifo ebyo birina amasiteegi. Emmoloka eyawukana katugeza tulina Ntebe siteegi ng'erina siteegi eziri ebweru. Emmoloka tesobola kutikkira wabweru wa paaka ng'ate munda mu paaka tulinamu emmoloka nga ya siteegi emu ku ezo ezitikka abantu okufaanagana bwe batyo. Kaakati obwo obumoloka Haji Nassa Ntege Sebagala baba yabuleese naye tumwaniriza okujja naye n'akompitinga mu transport. Naye ayino nga omuntu omulala yenna, ng'ababaasi bwe bajja, ng'abasipesho bwe bakola, ng'ababodaboda bwe bakola. Naye ayina okugoberera amateeka, si kumala galeeta bumoloka mwe n'abuteeka mu mulyango gw'entebe ng'ate atikka abantu b'entebe. Ekyo tetuyinza kukkiriziganya nakyo. Mu nteekateeka eno omuntu agenda kuba asasula ensimbi eziwera siringisa 2,000 mu buli bbanga lya kilomita emu. Sebagala akakasa nti kampuni eno emaze okusasula emisolo gya gavumenti gyonna nga balinze kimu kutandika kukakkalabya mirimu. Mmotoka zino si ze zisoose okuleetebwa wano mu ggwanga era nga waliwo ne bbaasi ezimanyiddwa nga Pioneer ko n'entambula endala nnyingi ezizze zibaawo. Kaakano ekibuuzo kiri nti zinaasobola okuvuganya n'enkola ya takisi? Eggulu erikusakiddwa Mokisa Dan wamu ne Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.